Okubalukawo kw'ekirwadde ky'olukusense mu disitulikiti y'e Kanungu kitadde ab'ebyobulamu mu kitundu kino ku bunkenke. Obulwadde buno buzuuliddwa mu ggombolola y'Ekihemba era ng'omwana omu yakakasiddwa okuba ng'eyiye bavuunise ate abalala babiri bali mu ddwaliro lya Kihihi Health Center 4 bajjanjabibwa. We have taken off samples from a total of 10, but 3 have turned out positive. We are still waiting for the results for the other 6 samples. Akulira ebyobulamu e Kanungu Dr. Birungi Michael agamba nti bakola ekisoboka okulaba ng'obulwadde buno tebusaasaana mu bitundu ebirala. Of the 3, 1 has died, the other 2 are alive, and preparations are underway to address the situation. Ye RDC Ambrose Mwesija amanyire obuzibu butadde ku bantu bano abatambula ennyo okugenda mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. The outbreak is in an area called Nyabirehe in Kihembe sub-county. That area is a few kilometers, very few kilometers to our border with DRC, and that community moves back and forth to DRC for cultural engagements and other areas of trade. I want to appeal to our people in that area to scale down fast. Babakulembeze ku byalo basabye ab'ebyobulamu okukola ekisoboka okuzza embeera mu nteeko. This disease is infectious, it is an airborne disease, so it spreads very fastly. So the government should put peak interventions to make sure that this disease is prevented and cured so that it does not spread to other people in the district. Gye buvuddeko obulwadde buno era bwabalukawo mu disitulikiti y'Ekikuube ekyawaliriza ab'ebyobulamu okuteekawo okugema kw'ekikungo okwetooloola disitulikiti yonna.